Esinkwanirizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza obba ng'otuwuliriza weebale kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV era ng'okola ky'amaanyi nnyo okuba nga kw'oli weekuumidde kuno. Kaakati oluvannyuma lw'okubanga waliwo ssente zibadde ziyitingana okuva ewa Mwami Yoweri Kaguta Museveni obukadde 10 okuba nga bugambibwa nti no bugenda kuweebwa ababaka ba Paaliyamenti. Oluvannyuma lwa pressure yabaddewo ne okuva mu opposition, General Muhoozi Kainerugaba avuddeyo naye n'arejectinga allowance ye yenna amurejectinze era akoze okulangirira alangiridde n'agamba tagenda kuddamu kufuna kasiimo kana akasente akajjanga ak'ensusso ka allowance. Agambye nti nno konna konna ajja kuba akasipendingira ku bannayuganda, ekintu ekiwuniikiriza ensi. Lwaki? Olw'ensonga Muhoozi watuukidde okurejectinga allowance ye kijjidde mu kaseera ke kamu nga bannabyabufuzi ababaka ba Paaliyamenti bagenda mu maaso n'okuba nga bapressurizingiddwa olwa ssente za Mwami Yoweri Kaguta Museveni obukadde 10 era ng'abalonzi mu constituency ez'enjawulo beewera nkolokooto obutaddamu bakomya wadde kalulu singa banakkiriza okukwata ogwo omusimbi. Kakati nno kino tekirese General Muhoozi Kainerugaba kyekimu, naye agambye alina okukolayo ka move at least arejectinge agaana allowance. Artist awo naye asobola okuba nga agula obuganzi eri mu bannayuganda. Kino nno ffe tukiraba nga start gyakoze okulaba nga agula popularity. Bannabyabufuzi naddala bali ku opposition eno yo bagirabye nga move egenda maaso n'okuzannyibwa General Muhoozi Kainerugaba okusobola okulaba nga asika emitima gya bannayuganda okulaga nti naye alumirirwa ku bannayuganda ku ssente ezigenda mu maaso okuweebwayo naddala ez'obubi bw'omusolo. Njukira nti nno wiiki eno gyetukubye amabega Mwami Yoweri Kaguta Museveni avaayo n'alangirira nga wagenda okuba nga awa ababaka ba Paaliyamenti buli muntu miliyoni 10 newankubadde ba MPs abasinga tebannazifuna naye abamu bagamba baazifunyeeko, wabula opposition etadde President Yoweri Kaguta Museveni tumwabulwa ku bunkenke ne ku pressure nti weziba nga ssente ezo zagenda okuba nga agaba ziri legitimate era nga ziri legal, aveeyo ayanika abo ba MP ababaka ba Paaliyamenti abafunye edda omusimbi abapiikinzeyo edda ssente zaabwe, ekintu Yoweri Kaguta Museveni kyatannakola. Wabula Mwami Yoweri Kaguta Museveni mubaddamu yabazzeemu ng'abagamba nti ssente ze mufuna eri mu foreign countries nga temuvaayo kuzoogerako, ekintu ekyennyamiza nnyo ba opposition leader nti obeena ensonga era eri awo nti Mwami Yoweri Kaguta Museveni asazeewo okupromotingira ddala obuli bw'enguzi n'obukenuzi mu ggwanga lyattu Uganda, so nga ate y'omu ku bavaayo ne bagamba nti no bagenda kuba nga balwanyisa ebikolwa nga bino. Kati Muhoozi Kainerugaba naye avuddeyo n'agamba nti nno ye allowance ye yenna gwagenda okuba nga afuna tagenda kuddamu mukwatako. Agamba I refused all the allowance I was supposed to get as CDF. I am saving them all and will give them to a functioning circle for women in the country. Nti yaganye okukomba ku ssente ezimuweebwa nga akasiima ka allowance era agenda kuba nga akasevinga nga ye CDF mu kifo ekyo ka allowance kafuna agenda kuba nga akasevinga akawe konna konna ekibiina basako yonna eri functioninga ey'abakyala yajja okuwa nga akawa mu ggwanga basobole okuba nga banyumirwa akasente kano. Twebuuza General Muhoozi Kainerugaba ekisa yakijjeewa ekituuka n'okwagala okuba nga afujjirira busako okubeera nga busobola okuba nga buli organizinga kino nno. Kirina engeri gye kitadde okwennyamiza eri naddala aba opposition kubanga Muhoozi Kainerugaba ajjukira adde tasobola kubanga avaayo ng'agaba ssente ezo mu lujjudde. Twandigambye nti no ssente za mubi bwa musolo, kati nakano kandibanga akabadi Muhoozi okwagala okuyita mu allowance ze ssente bukuziyisa mu allowance ze ng'ayina oba ebibiina byagala okugulirira mu Uganda okusobola okuba nga abba obuganzi ne proudness mu ggwanga lyattu Uganda okusobola okubeera nga afuuka omumanyifu. Eyo naye ensonga eyinza okubeerawo olina okukirowoozaako kubanga
okuteeka ssente ezo zayisa allowance mu bibiina bya sako okitwala nti no zandibadde tezimala muhoozi afuna allowance wa ssente yenkana ki oyo asobola okuba nga asavingibwako ne sakozi nezisobola okuba nga zifuna okuggyako nga sako y'abantu nga 5 3 naye bwe tuba nga twogera ku sako tetusuubira CDF Chief of Defence Force kwogera just ku busako kandi beera nga akakodyo okubeera nga gavumenti eyagala okuyisa mu ssente zino mu allowance okusobola okulaba nga bazigabira abantu nga bagezaako okwetaawuluza ku ki ku mistake gye baakoze ey'okulangirira nti ne bagenda kugaba obukadde 10 eri babaka ba paaliyamenti bonna bonna kati basobole okukikola mu ngeri ng'eyo. Simanyi gwe kyolowooza naye nga oli ku Yogi Update TV kosinze obba ng'otuuliza bw'otannatweyungako kubiriza okkirire wansi waliwo ekigambo subscribe kikondeko ojja kuba ng'osobola bulungi otwegattako. Abali e Bulaayi mutala w'amayanja mbanirizaako nnyo mukola ky'amaanyi okwekumira ku Yogi Update TV. Kaakati nga nkyabongerayo ssente zino ezigabibwa ng'akasiimo zibeera ebiseera ebisinga bazitaddeko omuwendo. Kati General Muhoozi Kainerugaba abasinga bakirabye nga katemba gwagezaako n'okwogera era ng'abamu naddala bannabyabufuzi abali ku position balinze batunulira nkalirizo balabe oba ddala allowance zino zinaavaayo ne ziweebwa ebibiina by'abakyala ddala nga General Muhoozi Kainerugaba bw'agambye oba kwanirizaako mu comment section ojja otutangaaze ku nsonga eno. Abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo abali Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali Canada, abali US, UK, abali South Africa nammwe abali ku mulwana Kenya mukola ky'amaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano era nga mbategeeza nti nze mbaagala nnyo temuva ku Yogi Update TV mweraba.